Hello everyone, good morning, good afternoon, good evening, good day. Mulimu tyaba sebo ne bannyabo mujebaleko gyonna gye mutuusaako engalo, mwebale ku subscribinga, mwebale ku sharinga, mwebale comments, mwebale data, mwebale contributions zonna eza buli kika, mwebale nnyo, mwebalire ddala bamikwano. Nze Nnaalongo Nalubale nga nsinzidde wano ku lusozi Kiwa Mirembe Ebugaba Ssese, mujebaleko gyonna gye mutuusaako engalo. Olwaleero tugenda kwogera ku kiki ekizza omwana w'omudugavu emabega era ne kimulabisa nga akwebera oba asikekkira mu nsi muno. Ensi eno nga tuze tugiraba erimu enteekateeka nnyingi era n'abantu baateekateekebwa mu mitendera egy'enjawulo ng'ekyo omutonzi nno ye yakikola. Mu nteekateeka zaffe abaddugavu ekitufuula okuba nga abatali bateeketeeke butaagala byaffe. Eriyo empisa ze tulina wano nga za kigunjufu naye olw'okuba twekyawa era nga tetweyagala n'okwemanya tetwemanyi, kale na buli kirungi kye tulina ate era tetukiraba, tetwewa budde. Nga bw'ogamba nti omuntu k'otuule weetunuulire olabe olina maanyi ki, olina bunafu ki, obwo obudde tetubulina. Tumala obudde bungi nga tunenya bannaffe, ne tubanenyeza kino ne tubanenyeza kiri, baatukola bwe bati, baatukola bwe bati, ne tugamba ya ogwo omutendera weeguli, naye ate kati ffe abategedde tukozeewo ki? Kubanga kati bwe tutunuulira obuyinza, olw'okuba tetwemanyi, tetumanyi nti tulina n'obuyinza, tetumanyi nti tulina n'obuyinza obuteekawo enteekateeka empya ezigenda n'omulembe. Buli kiseera tutambulira mu kunenya kino lwaki bakikola, lwaki bajjajjaffe baakola kino, fayini bajjajjabo baasobya, gwe kiki ky'okozeewo okutereeza embeera? Kale na buli kye tulaba era kye twenyumiririzaamu mu buwangwa bwaffe ne mu nsi muno kiriko eyakitandika. Naye gwe weebuuze, kiki kye nkola nze ng'omuntu ekigenda okunsigaza nga njogerwako ku nsi kuno ng'abo abaatusookawo, era nga kitambuzibwa abo abananzirira mu bigere olw'okunzijukiranga. Osobola okutandika n'ekintu kitono, okugeza nga buli lw'obonnyuka obaako ekintu kye weemanyiriza okutwala ewaka ng'etteeka. Esobola okubeera payinti y'amata n'okiremerako, oba kaswiiti, kweggamba ekintu ekigenda okukuteekamu obuvunaanyizibwa n'empisa ate nga kisanyusa b'oli nabo ebbanga lyonna. Kwegamba you create memories. Omuntu n'atuula awo naga kale taata yatuleeteranga buswiiti naye munaye mbeera awo ne mbumiisinga. Akantu ako olaba nga akatini naye ky'olina okumanya nti that is how we develop habits. Ffe Abafirika tetulina habits zitegerekeka. No, tetuli programmed. Kwegamba ebyaffe byakagwirawo, byakiyita mu luggya, ate nga sigamba nti tetusobola kwetereeza. Tusobola otandika n'ekintu kitono and you create a discipline. Gw'olaba ng'ekintu ekitono naye kino ky'olaba ssebo kikutondamu empisa ezinaakusobozesa n'okukola ekiddako bwe kiba kyetaagisizza. Na bino ebika bye tulaba bwe bityo bwe byatandika. Oli yafunanga ensonga lwaki talina kulya kintu era nga akikolera emikolo nga kifuuka kya muzizo eri ye n'abo abantu be. Naye na buli kati
tukyasobola okutandikawo ebika ebirala. Omuntu osobola okutandikawo ekika kyo bw'oba otegedde emitendera mw'oyita. Kya bulumi, kitwalamu obudde naye ng'ate kisoboka. Naye mbuuza bika bimeka ebyatandikibwawo okuva ku olwo lwe twakoma okumanya ebyaliwo? Tewali. Lwaki? Kubanga abantu balowooza nti ebintu nga bino bitandikibwa abantu abajjidde mu kyombo ne bagwa bugwi kuno ku nsi. Ekireeta obuzibu nti ensonga ng'eno yeetagamu obudde okugituukiriza, ate nga ffe ab'omulembe guno tetulina budde bwa bintu nga bino eby'enkulaakulana. Ffe enkulaakulana gye tumanyi yakwonoona nsozi nga tukola makubo, kuzimba zikalina empanvu ennyo ezitagenda na kubeeramu bantu, kwegamba kukola ennyo ebintu ebyo bye tumanyidde ddala nti newankubadde birungi naye ate si bye byetaagisa. Wabula sooka weebuuze, kyetaagisa budde bwenkana ki okuggusa ensonga ng'eno? Kubanga na buli kati tulayira bajjajjaffe n'osanga oli ng'alayira nti nze ndi muzzukulu wa Muteesaasira, naye ng'okuva Muteesaasira lwe yeekolera erinnya era n'atondawo ekika kye, mu bazzukulu be no one has ever surpassed him. Mu byafaayo teri. Abagaggawadde bagaggawadde naye nga kyakoma awo mu kugaggawala, talina kyafaayo kimwogerwako kubanga n'obugagga bwe bwakoma ku ye, tebulina na gwe bwayamba. Singa wakiri agenda mu kika n'ateekayo ekibumbe kya Muteesaasira ne tugamba nti muna yazimba ekibumbe ekyo kye mulaba awo ku kika, yali muzzukulu wa Muteesaasira. Naye since then okuva mukulu oyo lwe yayeekolera erinnya teri yali azzeemu kukola byafaayo bimuyisa. So what should we assume? Nti we are no longer existing. Tubeerawo bubeezi tulinga bimuli bya ssere, nti dakiika budakiika tuba tufuuse busigo, kukunkumuka kumera. Kiki ddala kye twafuuka? Tugulumisa abantu ababaddewo emyaka 8 emabega gy'oli nti okuva ku olwo tewali baali bazzeemu kubaawo, naye ng'ate bazze babaawo era nga balina n'ebye bakola. Naye lwaki tebajjukirwa? Kubanga beerabira ensonga enkulu ennyo ey'obuwangwa bwabwe. Wano bwe nali mbasomesa okwezuula, twayogera ne tugamba nti kyonna ky'okola mu nsi muno okufunamu ejjamba, it doesn't count. Wazira ate ekyo ky'okola for your spirituality kye kikauntinga. Twagamba nti osobola okubeera awo ng'otunda ennyaanya mu katale, naye nga bw'ova ku mudaala gunodde ewaka obwasenga obutuukiriza bulungi eri abaana b'abannyoko. I'm telling you, teri agenda kwerabira, kubanga abaana abo lwe banaatuulanga ne bafuna obulungi obuvudde mu nsonga eyo, bajja kukujjukiranga, bajja kukubbula mu baana baabwe and you will forever live. Okitegeera? So tuteekeddwa okubaako bye tukola mu buwangwa ne tusitula emyoyo gyaffe okusobola okujjukirwa ebbanga lyonna. Nze nteesa bwe nti tusooke tutte ku bigere, tukendeeze emisinde ensi gyetuvugiramu. Kino nno kye kyali ekigendererwa kya COVID. COVID was not a good story, no. COVID was all tears, fear, worry, name it. Naye ate yagendereramu kutta ku speed ensi eno kwetuvugira. Like sit back and think. Ndagawa, nvaawa, ye bannange ndiriddawa. Kubanga ensi etuvuga speed tetuganya na kubaako budde bwe twerowooleza. Bannaye mwe temukiraba? Twekenneenya embeera, tutegeere kiki ddala kye tuteekeddwa okukola okusobola okukuuma ebyaffe n'amaanyi gaffe. Amaka si mangi ng'omusika azzeewo akoze okusinga gwe yaddira mu bigere. So nga kyalibadde nti omusika ono bw'asikira eyasooka
ye mu kuvaawo n'alekawo ekibanja, omusika azzeeko asobodde okufunira ekibanja ekyo ekyapa. Okiraba? Katugeze ekyapa kyayiika emu n'aba nga ye asobola okubeera nga ne tumanya nti omusika yasangawo ekibanja nga kyayiika emu. Omusika ono n'akola nnyo ekibanja ekyo n'akisasula mu bataka n'akifunira ekyapa era ye n'aleka ekyapa nga kyayiika emu. Ne tumanya nti asikidde oyo ate ye agenda kwongerako ebadde yiika emu zifuuke yiika nnya. Ne tumanya nti addako agenda kwongerako ezibadde yiika nnya zifuuke yiika ataano. Kwegamba okukubayita okukulaakulana kwa famire. Naye kati kye tulina nti osanga omusajja mukulu ono yakola nnyo n'agula ekibanja kya yiika 3 n'asimbako emmwanyi n'olusuku n'agulirako ente ze zaalundirako n'akulizaako abaana. Emmwanyi ne ziweerera abaana na bino byonna ebirala. Abaana ne basoma, abaana ne bafuna, ne bagaggawala. Mu kifo ky'okugamba nti ettaka lya taata lino tulyongereko, ate bo baagala bagule ewalala bazimbe. Naye nga ki ekituukawo? Balekerera ekibanja kino eky'omukyalo ekyayiika zaabwe 3 ennya, ne bagenda ne bazimba ekkololo, amaka gali kwoleka. Kati oyo n'aba nga ye musika ali mu maka ago nga gali kwoleka. Nga yasikidde ono eyalina ekibanja ekyayiika 3. Kati okukakkananga mu kibanja eno takyayagala kulinnyayo, takyalina kyakolerayo, oluusi aleseeyo nnamwandu ne buzzukulu bwe nga buubwo. Kati olujja ne lugenda nga lusaanawo so nga neeno ekkololo w'amateeka teribettanirayo. Okukakkananga ekintu kifudde. So nga kyalibadde nti taata nti ye ekibanja ekyo kya yiika 3 nti ye tusooke tukifunire ekyapa nti ye. Kakati bwe tumala okifunira taata, nsaba tuperereze abo abatuliraanye batuguzeeyokko nange nzimbaawo okukuliraana, kubanga ssente ezizimba ekkololo ate bw'ojja n'oliraana taata mu kyalo gwe tomanyi na ky'oyinza kukola. Osobola okuzimba amaka gali kwoleka nga gali ku compound ennene obulungi, n'oteekako faamu, n'oteekako n'ocreatingawo n'emirimu eri bannakyalo, nga ne kitaawo ali awo muwaŋŋana amagezi era mutambuza ensonga. Bwe tutyo bwe twalibadde tukulaakulana. Tulina amawanga ge tutunuulira era ne tugeegomba era ne tufunikira nga tweveera nga tulaba nga ffe abali emabega ennyo ku mawanga gano. Naye tetulina kye tugayigirako yadde okumanya nti oba tusobola naffe okufaanana amawanga ago. Twale ekyokulabirako eky'Abayindi, kababeere ba China n'ago amawanga bwe gatyo. Osanga famire ng'eri wamu, taata, maama, jjajja mwami waali, jjajja mukyala waali, abaana, abazzukulu, bonna bali awo. Omulimu gwe bakola gwa famire, basasulwa kampuni ya famire era basasulwa, bafuna dividends na buli kimu. Naye ffe wano ki kye tukola? Kweyawula. Actually kye tukola, oli bw'asikira yiika 5 ng'asooka asalako ng'agamba zino 10 za kijja, nga 8 weegali bannange. Kati nga banne bamugamba tutundeko, tusooke tutundeko 2 gasigalewo, nga batunda. Kati ye agenda okuvaawo kubanga tuwano bwe bamala okutunda ng'emizimu ginyiiga. Jjukira olwedde kati wasigaddewo yiika 3 nga gibakubaawo nga gibaavuwaza. Jjukira buli lwe baavuwala ate bakomawo kwongera kutunda. Okukakkana ng'ezaali yiika 5 wasigaddewo yiika 1 ya kijja. Beefuula mbu bagabana, bwe bamala okugabana ate ne batunda. Ate ne bw'obaga nti bannaye kati bwe muba mutunda muguze aba famire. Era nalwo olutalo owa famire bw'aba okugula alina kuyita mu muntu mulala. Kale kwegamba ne tuba nga tuli mu mbeera nzibu nnyo ffe
abaddugavu ate ffenna bwe tuli. Omuyimbi omu yawe buuza nti bannaye tuvuga reverse oba tugenda mu maaso. Ekituufu kiri tuvuga reverse kubanga tetulina mu maaso gye tulaga nga enkola yaffe eno tetunnagitereeza. Bannange bannaggwanga, obuntu nga buno obutonotono obutandikira ku personal transformation bwe bugenda okuteekawo enkyukakyuka mu bulamu bwaffe. Essira tuliteeka nnyo ku nsonga ennene ez'awamu ne kireetera abantu baffe obutalaba mugaso na muganyiro guli mu nteekateeka nga zino. Naye bwe tunaaleeta enteekateeka eza ssekinnoomu, buli omu ne yeenyigira mu nsonga nga zino nga musanyufu, tujja kukolawo enkyukakyuka. Kwegamba abantu baffe kye beetaaga kukyusa mindset, engeri gye balabamu ebintu. Batutenda nga bwe tuli abalogo bwe tutayagaliza, but that mindset can always change. Omuntu n'atuulaawo n'agamba siina gwe ngenda kuloga. Why? Lwaki mmuloga? After all, tukola ffenna, ate bino bye tukola bya family. Oba mukiraba? Kati ne tuba nga tutandika mpola okukyusa engeri gye tulowooza n'engeri gye tulabamu ebintu. Sinnaweza mwaka nga nsomesa. Ekyo kye ndowooza nti abantu baffe kye beetaaga. Naye abantu bambuulira nti okusomesa kwo kutuzibudde amaaso, kutwongedde okutegeera ebyo ebyali tebitegeerekeka. Ebyo ebintu bwe biti abantu bye beetaaga, so si kubakanga kubatiisa bya buwangwa, kubakuumira mu nzikiza. Ekyo tekigenda kuzza mirembe gye twagala. Kale nsaba bannaggwanga, kyekiseera tukole buli kye tukola naye nga tukulembeza eggwanga lyaffe. Omwogezi omulimu yagamba nti let's go patriotic, twagale ensi yaffe. N'omusomo ne baguleeta mu masomero, patriotism. Naye ng'obuzibu obuliwo nti ekintu kino kireetebwa nga kisinziira mu matabi waggulu. So nga singa kireetebwa nga kisinziira mu mirandira wansi, emirandira gye giriwa? Emirandira bwe bujjajja. Lwaki gy'emirandira? Kubanga abantu bayala, abantu bayonta. Naye ng'ennyonta eyo eri mu mwoyo munda, so si eno nti omuntu talya tanywa. No, munda mu mwoyo. Kwegamba abeera awo omuntu ng'ali filled with so many questions z'atasobola kwanukula. Ne yeebuuza kino, ne yeebuuza kiri, ne yeebuuza kino, ne yeebuuza kiri. N'atuuka n'okwebuuza naye nalya ki? Kati bino ebigambo by'omwoyo bino bye bifiiringa gaps ezo, those dotted lines eziri mu bulamu bwaffe, implying nti singa tusobola okulyowa emyoyo gy'abantu, abantu ne tubalaga butya bwe tusobola okutambulira wakati in harmony, mu mirembe, mu kukkaanya, kale tuba tusobola okubaako enkyukakyuka gye tuleeta. Kubanga nze ndabye abantu bangi nga bali reformed. N'avaayo n'okwogera n'ayogera munnange nze nakuloga naye nsabaho nsonyiwe, nga muli awulira ali touched era ng'akyenenyezza ng'atendegadde kukiddamu. Owulidde? So kitegeeza nti tusobola okukyuka. Bane tusobola okukyuka. Eri abantu abagamba nti mbamazeeko emirimu olw'okubanga abantu mbalagirira ekyokukola, nedda bannange, nze ekyo si kyekigendererwa kyange. Nze I believe nti abantu bwe bamanya ekyokukola ate banguyirwa. So omuntu abadde agenda okujja ewuwo ng'akaaba nga talinamu yadde omutwalo ogw'okukuwa,
bw'aba yamaze okusoma bino ebintu ku YouTube n'abiyiga n'abikola ajja kujja ayinamu omutwalo kikola enjawulo. Kale bw'atuuka gy'oli nga by'amanyi by'omanyi kiba kitegeeza naawe ddayo mu nsozi oyongereko, bagiyita upgrading, oyongereko, you update, obeere new version of you, then obe nga tokyawulira nti osoomoozebwa. Si kyo? Okumanya ensi esobola okukugabira mu ngeri nnyingi ezisanyusa n'ezitasanyusa. Gwe ky'olina okukola kuwaayo budde. Kuwaayo budde otegeere ensi kyekugamba. Kubanga y'ensi ekulaga nti olina by'olina okukola ne by'otolina kukola. Naye ng'okusobola okutereera nga ffe waliwo bye tuteekeddwa okukola nga mu byo ekisookera ddala kwetereeza ng'abantu. Ne tumanya nti na buli bulungi bwe twetaaga butandikira ku ffe nga tufuuse abalungi ne twesonyiwa empisa ezo ze tulowooza nti si nnungi. Ekyokubiri bwe tumala okwetereeza ate ne tukikuumira mu birowoozo byaffe nga twekubiriza buli kiseera ate obutaddayo mu mbeera ziri embi ze twesonyiwa okubeera. Omutendera ogwokusatu kuteeka mu nkola ekyo tusazeewo okukola. Bw'oba osazeewo nti ngenda kubeera mulungi kiteeke mu nkola. Era oli bw'ajja gy'oli nga akukemekkereza gwe mugambe nti nze nasalawo okubeera omulungi era ekyo kyendi. Kale ebyo by'oŋŋamba ebitali birungi ebitaleeta mirembe mu bantu nze sigenda kutambula nabyo. After all, what goes round comes round. Kaakati bw'osiga ebibi era bimala ne bikola ki? Ne bidda mu mukwano. Kale twemanyiize okukola obulungi, tuteekemu empisa mu nneeyisa zaffe, ebiyisa ebibi tubyeggyemu, tuddemu tukwatagane kubanga ebiseera ebisinga ekitugaana okukwatagana busongasonga. Oli bw'aba tayagala kukola lubaale nga gw'oyagala, nze ŋŋamba ayagala okukola lubaale kaamukole ate atayagala kumukola tetujja mukaka. Ate ekyo tekijja kutegeeza nti tujja kutambulira wamu. Tujja kutambulira wamu kubanga obukyabuziba buno when need arises tomanya ono akola lubaale ayinza okutaasa ono atakola lubaale. Ate era tomanya ono atakola lubaale buyinza okukyenkya ng'ate alina ky'alina okukolera ono akola lubaale. So mu ngeri eyo tuleme kubaako bye tusinziirako okugamba nti bino bye bitwawulayawula kubanga it is not worth it. Abantu beeyawudde and at the end of the day omusanga mu muzigo nga yeewunise ng'ali yekka. Bw'ati bwannamunigina. Why? Kubanga famire yamusuulawo ate bw'abanga mwavu kiyitirira. Oba mukitegeera? Kale kyekiseera mwana w'omudugavu addemu alowooze, addemu yeetereeze, addemu abeeko kyazimba nga kyanjawulo ku ebyo byonna bye tuzze tulaba. Bwe tutyo nno bwe tujja okuddamu okutinta. Naye bamugenda ne mugamba ate naffe tujja kutintako. Mwetegese mutya? Kubanga omukisa gujjiro ye yeetegese. Mwetegese mutya? How prepared are you? Gana amawanga ge mwagala okuvuganya galina obuwangwa bwago ate gabukuuma. Omwana asooka kusomesebwa buwangwa bwe, obuuza otya, ofukamira otya, oli otya, omuntu omukulu omuyisa otya. N'obalaba nga basajja bawombeefu, bakazi bawombeefu, bayina empisa, nga mu kyobugagga kye bayina bayina empisa. Gendako e Japan olabe, genda e Korea. Amawanga ago mu butuufu bwe tutunuulira resource wise tebaali badde nga batusinga. Naye ffe ekituleetera otusinga kubanga twaddira ekyaffe ekyo kye tuli ne tukyegaana ne tulaba nga kye kibi, then ne tulaba nga kino kye batuleetedde obuleetezi nga ge mata ge makula.
kati ne tubeera abakoppereza abakoppa buli kimu omuntu n'atuuka okukoppa n'amannya g'oyo gw'akoppako n'agawandiika ku pepa ye oba mu kiraba. That is foolish. Abantu abo balina ebirungi bye tuteekeddwa bakoppako naye ate era si byonna. Ate naffe tulina okubeera nga tucherishinga ebyo ebirungi bye tukola bye tulina. Eri ebintu ebirungi bye tulina nga tetumanyi nti birungi era nga tubyesamba tukola tutya, naye with time tujja genda tubiraba kimu ku kimu. We learn to embrace, then tutambule nabyo ate tuleke tulabe bwe tuddamu okutinta ng'omwana w'omudugavu. Kale bannange mwebale kwekumira ku mukutu. Kansubire nti ebigambo bino bye twogera bannange mubifunamu amakulu n'okubiteeka mu nkola. Gw'abadde agamba nti gwe tosoboka oli muzibu nnyo, no, soboka osobole okwegatta ne banno tubeeko we tutuuka. Naye bw'onoosigala mu bwasisoboka bannange, ensi eno ogizza mabega. Twagala kugenda mu maaso, twagala kukulaakulana, tutuule ku mmeeza tuteese. Owulidde, awali obugunjufu wabaawo okuteesa. Ebintu tebiteekeddwa kubeera bya lutalo buli kiseera. Sanga oli ng'akolerera kutta munne naye nga tataddemu magezi kumanya nti ne bw'anaaba amusse still kyamwagala kutagenda kukifuna kubanga tekikyuka bukyusi overnight nti olw'okuba oli nnyini kyafudde nti then kifuuke kikyo. No, si bwe bityo bwe bibeera. Amala okumutta ate era nekifundikira nga kyabadde ayagala era nakyo takifunye, kati ng'alina n'okutta abalala bangi ate era n'afundikira nga naye afudde ate era nga takifunye. So tuteekeddwa okuba nga tubala entalo ze tulwana ate entalo zino zaalibadde for the good of all of us, the good of community, not necessarily nti nze kubanga that individualism yetuleetedde okubeera nga tukwebera. Si kyo bamikwano? Kale bannange mwebale nnyo, mwebalire ddala. Akuume atakuumira mpeera.